Kale abali ku mukutu gwa Uganda y'enchambaniriza nnyo nate olw'eggulo akawungeezi amacha ettuntu ly'olwaleero yonna wosinzira okutugoberera webale gobera omukutu gwa Uganda y'encha olinange muziko wagamu nga Moses Wamalandi ne Musima Moses Solomon Male tukuweereza tusinziira mu kibuga Kampala. Nange sebo ndi muzukulu wa Namwama. Ntera okukyera ngapanga ndi muzukulu wa Namwama. Muzukulu wani? Wagabunga nze ndi muzukulu wa Namwama. Oli muzukulu wa Judge Augustine Kizito Namwama. Yes, Augustine Kizito Mutumba Namwama. Ate numukwano gwange. Abatugoberera mwebale kubeera nga kumutaddeko omukutu gwa Uganda y'encha. Lero tugenda kuba touch mu by election oba okujjuza ekifo kye Kawempe North akalulu bangi kebegwanyiza oba bangi abajjeyo empapula era tulindiridde kakiiko ka byakulonda kokka okubeera nga kalangirira baani oba tulinze abo abaneesoolayo okwewandiisa naye nga posters mpitirivu nnyo era n'ekyo ekibiina ekitunuuliddwa ennyo omugenzi kyeyalimu National Unity Platform NUP kyamaze nakyo okulangirira nti Council Luyimbazi Nalukola Elias yagenda okukikwatira bendera. NRM yarangirira dda muwala wa Alhaj Moses Kigongo Farida Nambi yagenda okugikwatira NRM bendera. Khalifa Aganaga FDC yagambye gwereese. Democratic Party tetunategeera bulungi mulimu gwe nalabi wa PPP n'ebibiina ebirala n'abaze independent. Kale njagala musumba ono kuba constituency yennyini gy'asulamu era gy'asiibamu gy'akoleramu emirimu ey'e Kawempe North yenga ye njagala nfuna ebirowoozo bye mukulembeze wa kika gwe yandyagadde akyayina essuubi mu babaka abamukiikira oba omubaka amukiikira. Does it still make sense nti tugenda kuba ne by election? Y'omu ku bantu gwe mmanyi agamba nti elections are useless and for time wasting and resources. So njagala kuba oba by elections ayina ekyenjawulo kyajja musumba nsawo namusize kuba tugoberera tugende mu maaso ssebo. Abatulaba Mukama yeebazibwe. Nsuubira nti buli omu emikono gyagikozesa, amagulu gagakozesa, obwongo abukozesa, omubiri gwagukozesa ebizimba obulamu bwe, ebizimba famire ye n'ebizimba eggwanga. Bw'oba tobikozesa then it is very very unfortunate. Tujja kuba obululu bugwe tudde mu katemba naye ayite bayimbe nti nani ebyo nabyo bigwe nga at the end of the day gwe tolina kyeweeyongeddeko n'akamu n'akeddagala. Kyova olaba buli lukya nkukubiriza okubaako kyokola. Yes. Kubanga ataakole n'okulya taalyenga. Omanyi waliwo ebintu bingi ebigenda ne byova shadowinga binnaabyo. Currently we twogerera nga parliament eri mu kutunuulira amabaga abiri. Yes. Erisooka ye marriage bill. Baleese etteeka erikwatagana n'obufumbo. So nga ate tulina agabaddewo tetwalimaliriza, twalitandikako naye tetwalimaliriza era n'ensuubiza tujja kuliddako. Kati ndi muyite mu parliament bakuyise okuba nti nange mpaayo ebyange. Akakiiko ka parliament kakuyise kampise era ku Lwokuna tuli Butoola. Ne parliament bampise bampandikidde mu butongole era ku Lwokuna ssaawa 4 ndi ku schedule nteekeyo ebyange. Era nga ngenda omanyi buli lwoba ogenda okuwa ensonga zo owa rationale for your decision. Why you support what you support, why you think things should be the way you think. Yes. Over the way you want. So nja kuba mu parliament ku Lwokuna era nsuubira nti wenaabeerewo kijja kuba for the good of the nation and for the good of the masses. Era nzikiriza ensonga zo ze watuwa ndowooza zojja okuyimirirako consistent. Era namba emu poligini abasajja bakkirizibwe okuwasa abakyala abasukka mu omu nga babasobola. Namba 2 nsazeewo okwogerera baana bawala abakozesebwa ne basuulibwa. Kyekikulobedde obalumirirwako nnyo. Andi kakati sajja agenda n'abeera n'omuwala emyaka 6, myaka 10, myaka 2 tamuwasizza takoze eki bamubalanga atali mufumbo.
kakati bwamala omukunkumulamu abaana bana n'amusuula n'agenda ku mulala n'asuula n'agenda ku mulala n'asuula bw'aba yakamalayo 10 n'ayingira Lutikko Namirembe nti njagala kungatta bamugatta naani n'akato tanakazaalamu oba yakakazaalamu omu naye n'aliko oluseregende lw'abaana bawala bazaazaalamu abaana abalala bamessa obulwadde abalala battidde bagotanyiza nattira future so genda ne babeera nga bali awo actually tuba tubayita eriyo ba single mothers eriyo abawomogose nga tewali naatwala so abaana bawala ogenda bayirawo omubiri genda kiikirira endowooza zawo njagala cohabitation etongozebwe nti nabwo bufumbo omazina mwana muwala emyaka 3 myaka 2 omuzaddemu abaana 2 mwana omwongamba otya nti si mukyalawo. How long should cohabitation oba courtship take? Courtship temubeeramu kwegatta. As long as mutandise consummation obwo buba bufumbo. Ebbanga Rachel Jacob lyamala ng'akootinga Rachel emyaka 7 temwalimu kwegatta. Musumba, once you're going to conjugals, that is now marriage. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 206 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Kyova olabanga njagala nnyo omanyi etteeka lye baayise erya 1907 eryateekawo gundi Register of Marriages lyajjako abazadde obuyinza neridismantlingira ddala setup nga bwe yali nti olaba omukyala n'omuwa offer n'akukkiriza abazadde ne baba blessinga n'owaayo ebirabo oba n'otoola amahare oba ne bakusalira oba ne weesalira. Obwo bwe bufumbo butandise. Then ekirala ye parental consent ate abazadde bakkiriza ku saidi zombi. Ongamba otya nti si mukyalawo n'omuzaalamu abaana 3 nongamba nti pasita bazzukulu bo basoma kati nongamba nti si mukyalawo. Eri abagenda into conjugals Musumba nga casual temubeeramu byakwetegereza. Weetegereza biki? Oliise papaali nti kanda buba wali wawavundu. Lindako mwana wa muntu. I agree. Baamuzaala nga bakadde be bamulinamu essuubi era bamutunulira ng'ekirabo. Bangi baba investingamu asome abeere bw'ati. Kati gwe n'ojja n'omuggyaawo noga nti kankuteekeko wali kamala okubako peksen omuyise binyeebwa nti mpaako ndyeko ndabe oba mbeerenge nti mpaako mpulira oba ziwooma oba muyembe siri muyembe nti oba sinda kwengera nedda. Both genders nowadays kubaana bavubuka banange benza interactinga nabo kiri two-way traffic. Bonna tebaagala bufumbo anti kakati lindako challenges ze balabye abakulu ze bayitamu zibatamiza obufumbo. Kyova olaba nga nze ndi 4 polygyny ti omusajja abeere n'abakyala abasukka mu omu olw'ensonga obugulumbo bujja kendeera bino wampasa ate simpeta ate siki. Wabadde olaba statistics eza UBOS
Uganda Bureau of Statistics ezo zaalaze ez'omwaka guno zibaakakola nga ku bantu abali above 18 abasuubira okuba nti bafumbo only 50.6% be baagenda mu busiraamu ne bagenda mu kereziya oba mu kanisa oba ne bagenda wa registrar obufumbo bwabwe ne butongozebwa nti they are legally married. Then 26% they are babayita ba cohabitors bali half they recognized as married. 26% is a big number. Katugeyo abantu obukadde 10 be bafumbo 26% kati bala nti milioni 2.5 jangu onfumbireko bwe bufumbo bayita jangu onfumbireko akubate takibos na yene engeri jennimi oba erimba oba terimba ziwakanye. No, statistically aba cohabiting I feel banji. Yes, banji bwe bayatuwadde ebitono kwanze ndaba wano mu area mwensula. Yes. Area mwensula jangu onfumbireko. Yes. Jangu onfumbireko bwe bufumbo obuliwo. Yes. Kati you boss eyinza okubanga understatinga and for reason obanga yagala promoting akiri kulaga kifana kwegamba teyagala jangu onfumbireko butongozi bwenga bufumbo. Ninga ate abaana bangi banda bawala ngugambye babakubako peksen ne babasuula. Gwegenda olabe Catholic Church, Anglican Church zonna abakazi abali omwe abakozeseddwa bangi bamala omukozesa amuzaddemu abaana babiri n'asuula awo. Ne tubeera ne challenge y'aba single mothers, ne tubeera ne challenge y'abaana edda babayitanga ba bastards. Yes. Kabazaaliddwa bagamba out of wedlock. Kati ate ne tujja tubeera ne challenge ey'aba concubines. Yes. Okiraba ba concubines abasajja bangi babbirira tebaagala gamba bakyala baabwe nti eriyo munno batya okubagamba kati n'abaana nabo ne babeeraawo animosity nebeeraawo. Kyoyagala okupromotinga don't go into conjugals if you're not ready for marriage. If you are not ready for marriage. Era kyovulaba Church of Uganda njivunana ne Catholic Church obutarecognizing a biblical marriage nti kati gwe walaba muwala wange n'omusiima n'omuwa offer n'akukkiriza abe waabwe bakumanyi naawe waabwe naye abeewo bamumanyi baamukugaana ye baamugambako nti oyo mulenzi tomuleeta wano bazzukulu abwe tebabamanyi sukaali tebanywedde ne bwe kaba kajiiko kamu eri abazadde bangi nnyo kati tebakyayagala bintu mbaana all they want muwala waabwe okuba nti aliko waatudde and they wish you just that well. Kati kyaki bwetandika okuwoza simanyi bishop agambye simanyi reverend agambye simanyi pastor agambye simanyi archbishop agambye simanyi father agambye nti ate temuli bufumbo obbirira kati kireetera abasajja sinnaba redde agenda okutuuka okubeera redde ng'ate yalabyeyo omulala. Duration ya courtship ebabbanga kimusumba. It shouldn't be bw'osoma ebyawandiikibwa it depends mwerabidde ebbanga ki ne during courtship temubeeramu conjugal rights. Now, as long as mugenda mu conjugals tikati kwegatta kitegeeza nti tokyadda mabiga. Musumba tugende mu reality katogere mu perspective ya Uganda like placing it into context. Tukimanyi baana bangi nnyo abatasobola okusustaininga finances or financially. Kyoyogerako yes I support it. Ekyogamba nti once you go into conjugals ekyokujjawo kiri nti omuntu okubeera ng'akozesa bukozesa I can't defeat that. However bwe tugamba nti that necessitates oba annotates to marriage naba nga tugenda mu buzibu olw'ensonga za finances bye tulimu economically. Finances ezaki
kigenda kuwa abazadde ku side y'omuwala nti kaakati etteeka lizze just a night like this mujje mukyale whereby family zijja kikozesa abangi nnyo opportunity kusaba ebintu ebiyitirivu ng'abantu bano tebannaba kubeera nga beetereza. Kye tulina okukola ate kwe kuba abalabufu. Readiness. Kwe kuba abalabufu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze sina bye nasaba ku muwala wange. Era ndowooza nja kugenda mu maaso to educate parents nti bw'oba ofunye omukisa n'ofuna akutwalira muwala wo tokalubya, weebaze Katonda, kubanga abali wali abasula nga basaba mukama waga eŋŋomba gumba zibali kungulu basaba basajja, basula mu night prayer, basula mu mbwa, basula mu mmese. Most of the women bolaba mu night prayers banoonya basajja. Yes, abasinga bwe guli. Era most of the women bolaba kati abatalaaga leero alina ero, leero ali eri, buli waawulidde mpuli. Ekikulembera bintu bibiri, mirimu, basajja. Yeah. I have a friend. Sister we yafa ng'asiba kufuna mwami. Siba kufuna ki? Mwami. Ate ng'omukyalo oyo musawo. Bamugamba asibe ennaku ana dry. Kyokka already alina obulwadde. Munene amagana naye wange wandibadde obreakinga omira eddagala nti ate kaakati kino nkutula. Ndi mu nkutula ate yagira era bakubira sister we ne mukoddomeyo ne mu bawa sister we tiwange ono agenda bamututte mu ddwaliro ku lw'Entebbe ate yadde engulu naliyo mukuziika. And all that pain. Baana bawala banoonya abasajja kati gw'omuzanyirako gwegenda mu kyaki ezo ojja kulaba buli ayagala abakazi ab'okuzanyirako agenda mu kyaki alokokayo weeks 2. Nina mukwano gwange yafa naye yalokoka nga kwana balokola ate bonna abasuubiza bawasa yatabaala amakanisa mirako ndeeba sebadda wawawa simanyi kiraba gwe njagala ogenda okola research njagala ate akati ye bebangu kubanga already bamaze okweyidentify bamugamba simanyi oliko kawuula oliko spiritual husband ne babafuulinga nti simanyi spiritual husband. Olaba abaana bawala abanyirira obulungi batuusa okukkiriza nti baliko emizimu egibakozesa ne beerabira n'okwerabira bye tusoma mu biology ti omuntu yenna bw'abeera mu sexually active group aba alina hormones bwe zigamba nti kati kiseera kyakwegatta ne zikirowooza oyinza okuba nga weebase okakkana nga weerooteredde n'abawala beerooterera ne batuuka ku climax kati ye omusumba nga abagamba nti oliko kawuula bikawuula obiwulira bayigiza bikawuula that foolishness nze gyenjagala okugoba. Musumba okimanyi abawala beinteractingako nabo abamu they are those abajjanga nabo intentions zaabwe it's to have conjugals but not marriage. There is that category. Andi kakati olw'okuba basinkanye challenges ate bawulira challenges z'abafumbo zivudde ku kiku monogamy. Omanye ebiri mu monogamy. Parliament zituwe. Mukyala akooyi tayagala. Simanyi kiraba. Bw'aba tayagala bamira bakozesa family planning. Family planning ettira ddala kye tuyita sexual appetite. She dictates. Mu bakyala. Aganze saagala. Basula mu mpale. Simanyi kiraba. Azifu bagenda kuba bikonde. Ate kati babo simanyi babuyita bulegging. Obwo bukapati n'akikapika.
abalala basula mu jjiini tayagala mukwatako ekivaamu bikonde lukokola mugongo biki era kivulaba nti baana bawala bangi bafunye ebizibu bwe bakoze sexual denial ku babbaabwe babalya bisiyaga babakwata ne babadraginga simanyi kiraba kati mu menstruation baagala mukibaagala as long as you maintain monogamy omukyala afuna olubuto omukyala azaala omukyala afuna menstrual cycle omukyala akozesa family planning all of those bireeta mood swings omukyala naaba ntayagala biology waffe yadictatinga nti oyagala gwe tofuna lubuto togenda mu menstrual period mpozi nga wanywedde eddagala nga dexona oba n'omira eddagala lino waliwo eddagala erikendeeza gondi kyetuyita erireeta erectile dysfunction nekiba nti oyagala nnyo naye teri kati nga bawulira nti amaanyi g'ekisajja ge gali katale naye amaanyi g'ekisajja gali katale lwa birowoozo ate nabo babbi bubbi teri maanyi ga kisajja ge batunda now omusajja alina kyetuyita carcinogens. What are carcinogens? Tuyina prostate gland. Prostate gland yebeeramu enkwaso, yebeeramu obusimu obwo obukola obwagazi. Obuntu obwo bwe buba nga buli manufactured bulina okufuluma. Bufulumira mu nkwaso. Kati bw'oba teweeteewuluza busigalamu. Buyinza okucloginga prostate n'ezimba. Buyinza okutandika okubambuka n'otandika okufuna kyetuyita cells nga zimultiplying abnormally olukookola akoze ekyayingiddewo. Era singa otunulira Europe ne America obulwadde obusingayo okukwata abasajja abali above 40 cancer aleetebwa ki carcinogens ziri luddawa mu prostate. The only way okweteewuluza oleme kulwala mpozi nga wazaalibwa ng'oli that gundi ekwatibwa naye nga okwetaasa is through ejaculation. Kati ate gwe bukasinogeni bwofulumya ate twewuma its fertilizer abwetaaga bumulongoosa ne bumuwa vibe ne bukola ki byonna ebyo. Kati tulina okusoma biology tumusomese ali practical so saakoma mu ssomero. Musimbo change the reality in the Ugandan setting today nti why wesika ebimbye sikanza na idea yonti once you go into conjugals it's total marriage waliwo issue ya readiness echa courtship musumba soko mbulire readiness musumba sigenda kubeera nga have conjugals today or tonight it's total marriage. I may not be ready. Kakati bw'oba toli ready bakugamba bati never trouble before trouble troubles you. Totawanyanga mitawaana ng'emitawaana tegina kutawaana. Ongamba otya nti toli ready ng'okuba serefu. Ongamba atya nti toli ready nga osobola ongamba otya nti toli ready ng'osobola okukwana. Nizo kubeera sinabya ready for tukita tutya okubeera committed. Kati bw'oba tonnaba kubeera ready kubeera committed omwana w'abandi si mberenge si binyeebwa nti mpaako jjalimu okiwulidde. Let people have conjugals when they are ready. Mpuliriza once you get into conjugals kitegeeza okoze decision you are ready kubanga marriage eri bibuliko ne marriage yaffe y'Abaganda eri traditional offer olaba omukyala n'omwegomba acceptance n'omuwa offer n'omugamba njagala kukuwasa oba kubeera naawe daga nange nzikiriza simanyi kiraba era oluusi mutambula n'okutambula naye nga n'empala olaba zizimbye musumba we must first go through all those processes to go into conjugals. Bw'oba tonnaba kubeera ready kyova church yakola ensobi negaana okurecognize biblical marriage ye true marriage. Era bwete bwerina okubeera offer acceptance parental consent dowry eri discretional oba mandatory bakusalira oba weesalira. Kasita church
yayingiramu legalism. Simanyi okiraba. Bannaddiini ne bagamba nti bo be bakufuula omufumbo. Omuzadde naali eyo abadde yeebuuza wa gy'ogenda okutwala omwana wo asomesebwe, ayigirizibwe, abangulwe, ateekebweteekebwe, ssaako n'okuteekerateekera ebiseera bye eby'omu maaso eby'enjigiriza ku ssomero eriri ku musingi ogw'omutindo ate era ogwa waggulu. Ekyokuddamu kye nkuleetedde. Nkwanjulira aba Rahman Nasserian Primary School. Rahman Nasserian Primary School ssomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ab'eggwanga lyattu Uganda. Lisangibwa Nsangi e Katereke okkiririra ku police station ey'Ensangi. Essomero ojja kubeera ng'oliraba. Essomero lino lyawandisibwa era ne likakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo. Abasomesa be babatendeke ababanguddwa ate era bateekeddwa. Simanyi okiraba. Ne bajjawo role y'abazadde mu the making of their children's marriage. Simanyi kiwulira. Kati ekyo kye kyaleeta obuzibu era kyova olaba ti omusajja apapala n'abakazi 10 n'atwalayo gw'asemyeyo okufuna mu kyaki. Bannaddiini ne bamwaniriza. Waliwo alina ensonga yonna erobera abantu bano okufumbiriganwa bw'aba wali ajoogere. Tyalinayo abakazi abalala 6 muleete obukakafu certificate. Tiwali agirina. Era olaba abakazi battu babeereeyo nzandeseeyo nzanzaddemu 2 nzanzaddemu 3 nzanzaddemu ki nze yankulusanya nafuna ne gundi bamuyita batya ekikulukuto ekya fistula nafuna fistula yeyandika ndwadde fistula. There are so many women there suffering. Abalala babalikadde bana single mothers abo bolaba bapaying a price. Simanyi okiraba. Why should we continue creating single mothers? Why should we continue creating concubines? That's why I'm saying enough is enough. Bannaddiini bibalimbye bimala. Sibe ba sanctioning a marriage. Musimani ochaniriye ba single mothers of their own, Katonda, victims of their own making, ba single mothers betwala. For instance, Musumba eri abasajja bama ba complaininga yafuna omukyala we nga amuwa ekitibwa akola kyayeyisa bulungi bwe ya getting into marriage n'atandika okukyuka anti be babempeta kyeŋŋamba omusajja n'akoowa anti gakaliwuliriza ekyo kijjawo singa abasajja balina options nti waddembe okuwasa abasatu abana ng'obusobozi bwe bugira bw'alaba wano ng'okalubyemu ngaddako wali bwe weetereeza ng'akomawo. Bate bayibuli etugamba nti bw'ofunanga omukyala omulala gw'obadde naye tomummanga bino. Yes. Exodus chapter 21 verse 10 ekisooka ebyokulya, ekyokubiri ebyokwambala, ekyokusatu ekisulo, ekyokuna conjugal rights. Conjugal rights. Kale wakiri yatuuke ku point egamba nti omanyi nti muna nze mpulira mpeddemu gaasi naye kasitoli naye akuwa service. Kati omusajja bw'awulira ekyo ng'ate alina omukyala omu olubye bikonde ye battery. So era emisango mingi nnyo gy'owulira gye batwala ndi tampa anyima parliament etuula. Why should we continue having that? So kiriza polygamy solving ebizibu ebyo. Si polygamy. Polygyny. Polygamy ye musajja oba omukazi okubanga alina ba partners abasukka mu omu. Polygyny ye musajja okuba nti alina abakyala abasukka mu omu. Polygyny applies to men. Polyandry ye mukyala okuba nti alina abasajja abasukka mu omu. Kati ekigatta byonna polygyny ne polyandry ye polygamy. Nze sikkiririza mu polygamy, nzikiririza mu polygyny. Omusajja yekka yasobola okuba n'abakyala basukka mu omu. And it is obvious. Bw'ogamba n'abakyala nabo ba practicing polyandry bw'afuna olubuto agenda dduwaani ng'alina abasajja 6. Byebyo olaba kati omusajja omukazi azadde ayagala ono ayagala oli DNA abaana 2 ebateekawo abaana 3 ebateeka wange. Kyokka ate ggwe bonna gw'obalabirira n'otuuka ku point esembayo nti ate bano si babo abalala babagaba n'okula bakuze. Ze lwangozi ziriwo bwe buzibu obuliwo basajja bameka bowulira nga batawana lw'abakyala
kubalabirira nga babalimbye abaana naye nga tebabazaalanga. Soma n'abasajja bamu bakomplaining ennaku zino nti bakompyuta oba bakyala baabwe bakompiting oba abasajja bakompitinga n'abakyala nowadays nti omukyala abayo ne mukyala munne mu bisiyaga. Ekintu kyendaba obuzujje bujja mu maaso yes omuntu najja kukkiriza at the end of the day tuzuule ebintu ebyo byesaazuula mu wano mu courtship. Kaakati wulire kiva bamusumba bagamba oba tobadde na muntu ono for some time okumwetegereza oyinza obutabiraba wali mu courtship. Kaakati wuliriza ate divorce omanye ekyobunanfuusi yekyaki okukkiriza divorce okugikondooninga kyokka neegaana polygamy. Polygamy eri bibuliko. Yes. Divorce Yesu yagivumirira. Yes. N'atuwa nti omuntu yenna bw'anaalekanga mukazi we okuggyako olw'obukaba anaabanga ayenze. Kati ekimu ku bisobola okuba cause for divorce ekkirizibwa ng'obadde ofunye omukyala n'omutekinga on ku first conjugal round n'okizula nti gwe wali olowooza nti mukyala mbeerera si mbeerera awo oli waddembe ogamba nti omuta okusinziira ku bayibuli. Kati wuliriza nze njagala obufumbo bubeere bibuliko obuli bibuliko bukkiriza omusajja okuba n'abakyala abasukka mu omu. Buno bwe bagamba simanyi bwa kyaki obwa kyaki n'obwa bayibuli bukontana. Obwa bayibuli tebukkiriza divorce. Obwa bayibuli temuliimu kabona kugatta. Obwa bayibuli bulimu taata bulimu gwe olaba omukyala n'omwegomba n'akukkiriza n'omuwa offer n'akuwa acceptance bakadde bammwe ne babawa olukusa ne bakkiriza ne babasabira n'emikisa. Tewali mukisa gusinga gwa muzadde kabona tasobola kuwa mukisa. Ekyo nkikubuulira omukisa gwokka gw'oyinza okufuna gwe gwa mukaddewo. Era njagala otunulira obufumbo bungi abazadde bwe baatuunira ne baga ndi no era ogenda okulanga bugalangatana. Abaana abeewagudde ne bagamba era bangi nnyo ekibejjusiza nti taata yaŋŋaana maama yaŋŋaana ninagaana okuwuliriza kati aharvestinga. Nakugamba ekigambo ky'omuzadde kitonzi emikisa gyonna tekikijja ku bannaddiini. Emikisa tugijja ku bakadde baffe. Era mukadde bw'aba takuwadde mukisa tosobola gufuna. Kyovula parental blessing yesinga. Omanyi mu Genesis mu 10th commandment egamba teweegombanga mukyala wa muntu munno. Kyekyoka kyetugaana naye tetugaana kwegomba baabusa. Obusa you are free. Bw'omufuula mukyala oyu oli wa ddembe nogaa nti ono namba 2 namba 3 simanyi kiraba eyo ye bayibuli. Kati bayibuli kyetugaana kwe kwegomba muk'omusajja tomukwatako. Era kyekya reprimandingisa David kwegomba muka Uriya n'amwagala n'amukola olubuto n'apanga abuzaabuza olubuto ekyavaamu n'amutta. Katonda kwe kumugamba nakuwa baka mukamawo Sawulo nenkuwa n'abakyala abalala ne bwe wandibadde oyagala nandikwongedde. Ekitegeeza si kive omusajja omulokole omusajja omukristaayo omusajja omukatuliki okuba nga akola ki abeera n'abakyala basukamu. Ate nekisinga okwewunyisa kikino bino bibaddeyo ne balebuka simanyi simanyi alina abakyala babiri official concubine bwakwata sene n'azitwala mu kyaki bazimuggyako. Omusajja alina abakazi 4 oba 5 oba 6 bwe babaako ne kibasonda kye baagala bw'abagamba nti mbawadde akakadde bamukubira mu ngalo ne bamuyimbira n'ennyimba owenkajja owennakato owentamu enjalire twebaza Katonda waffe tukusaba akuwangaaze akuwa ebirungi olw'ebirungi munnaffe ebyo tukoledde ggwe. Olaba basobola okusabira omusajja alina abakazi 5 nolaba omusajja nga asaba naye ng'omusajja alina omukyala omu
teri alinnyayo nakumusabira Musumba, kuba mwavu. What happens in a scenario kuba kyenfunye nti you want to tutongoze cohabitation mubadde n'omusajja okumala omwaka gumu oba ebiri muzadde n'omwana mu parliament oŋŋamba otya nti oyo si mwami wo ona specifying a duration ya cohabiting nti if they have cohabited for this period it shall be regarded as marriage onachi presenting mbadde kyeneta waliwo scenario y'okubeera nga omuntu ono we've been cohabiting for yes a half a year ogenda okulaba nga alina emize gy'oli tomanyi ati kyova olaba topapa lwaki opapa ng'ogenda mu lifetime engagement ojja kukizuula nti omuntu gwewagize mwenzi omukyala gwewagenze naye gweyagala okuwasa nga mwenzi alina emize egitategeereka. Musumba, how are you going to ebyo tugenda bibiti nga tutya singa parliament ekikiriza nti yes naye kati kansoke embuuze gweotuukira okgenda naye n'omutwala mu buliri n'osula naye tannakutwala waabwe oba omubalamuki. Musumba, I've done investigations ezikole tulabe era bangi nnyo bensanze sijja kwogera linnya naye omukulu yazuula after 1.5 years omwana yamugambanga nti ennaku zino bakola nnyo party I'm going out with the girls naye omuvubuka yaŋŋamba nti kyatwala ebbanga okutegeera nti zi outings eyagendamu with the so-called girls zaali sex parties with the girls and ekitegeeza baleezi. Yes. This man was heartbroken. He has been heartbroken. Yasasulira omuwala ono fees during kati kyoyita cohabitation nti bazadde omuzadde olumu lwalwala n'aweereza set as a responsible man but ye buli bwe yagiranga hey, I'm going out with the girls nga mwane transport what and what ate bingi by the way mbiraba ennaku zino tolowooza nti ogenda kutwala abavubuka baana balenzi mu kintu batuuke benyiyire ddala ate omuze gw'olwanyisa bakomekeze nga gwe bagenda. This is what I'm saying. Bw'olaba omuwala topapa kwegatta naye mubuzavinge mutwaleko ewammwe bakadde bwe bamulabe genda ye ewaabwe muleete ewammwe okiraba those times ezo zonna mugweko nga tamanyi tolaga nti nzija simanyi okiraba kubanga buli lwolaga nti nzija people make up for appearances naawe okikola era wakikolanga simanyi okiraba aga halo nti nzija mala okulongoosa wano ate kana akateteyi kakola ki wano simanyi okiraba you make up for appearances ajja kujja wano buli kimu kakati ebyo byogamba nti weetegeke omuntu yenna anaabeera honest teweetaaga mugamba nti nzija era bwogenda wonna wootuukira bw'olaba acomplaining nti lwaki tebakubye essimu lwaki tewangambye nti ojja manya nti ateekwa okubaako nekya oba yakoze appointments 2 kati anoonya bwakwegobako omanyi bayomba mangu ekivaamu naawe nga muudu efanga ogawa ngenze simanyi okiraba the only way kyekyo bajjajjaffe kye baakolanga abantu ab'edda nga omusajja osobola n'okufuna omuntu n'omupangisiza ennyumba kumpi n'ekitundu omuwala mwabeera just to check on her character n'omulala ne bapangisa ennyumba omulenzi w'abeera ne bagifuna bagandi kati twagala otuketera omulenzi oyo muwala waffe agenda na mulenzi ki mutabani waffe awasa muwala ki lwaki disappointments zino zizze nti abazadde bwe batuukira okumanyira nti mwagalana nga mubagamba tutegeka kwanjula kati balina bwe bapasitoping ate musomye okubasinga oluusi mulina ne sente ezibasinga temuweebwa magezi omuntu yenna anaasobola ensonga z'obufumbo awuliriza akola ki awuliriza dadi wange yaŋŋamba oba yali lodiani yayimba akayimba never trust a woman wali okawuliddeko nti waliwo ebimu bye weerekera
ne bwoba omwagala nnyo ekimu ku bitawanya kati abasajja ayagala omukazi batinkiza bakoze eki mutadde ku kyapa wagenda okuyita emyaka 4-5 ng'amulaba atandise okukyuka kwe yamuteeka ayagala mujjako ye ate gwe baateekako ate yayagala okugjako eyamuteekako entalo we zitandikira oba si kyo omusajja yayagala kutunda ku bintu bye asobole okuva mu kizibu nti ate tulina gy'obitwala. So there are a lot of things kyobalaba nti obufumbo tebwetaaga kupapira. Ku kyotutwalako wali totupapya musumba awo tulaza nti once you go into cohabitation that's marriage. Courtship ogiyingiramu ng'omuntu ali waabwe tambula munoonye mukette generation ine kyalina obudde obumusumba kati oba tolina budde you're very informed beyond your marriage on singa you've done research you've been on ground and you've been in marriage for many years generation yaffe musumba tekyalina budde anti bwe busiru. Proper prior preparation prevents poor performance. Mukwano gwange yafa bamuyitanga Mahendra Patel ate yali mukwano nnyo gwa taata kuba yali amuwadde n'okupangisa mu dduuka lye ku Jinja Road mu Tucson. Nabuuza Mahendra nga Museveni ndoza yali yakawamba nedda yali tannawamba gwali mulembe gw'obotettu. Kakati ne mbuuza Mahendra lwaki abayindi ebintu byabwe babikola they succeed ate ffe tupapa bupe tugira buzinanga nti abayindi balina principles mukaaga kwe batambuliza ebintu byabwe nazinsobera. P number 1 proper, P number 2 prior, P number 3 preparation, P4 prevents, P5 poor, P6 performance. Okweteekateeka obulungi nga tonnatandika ku kintu kyonna kikuwonya okukola obubi. Tewali kirumanga kulowooza nti oli ku course ne weesanga nti watomera. Oli ku course ne weesanga nti you were mistaken. You regret. Yeah, absolutely. So kakati okwewala ebyo byonna bwe tugamba nti jangu onfumbireko bufuuse bufumbo kitegeeza bwe ntwala mwana w'abandi ono kitegeeza nteeka okuba nga sigenda kumuzannyirako. Kijja kuwonya abaana bawala bingi n'omuwala naye amanya nti ngenda mu bufumbo seetwalatwalayo. Stages of life as in natural includes adolescence. Adolescence, yes. What happens during that stage okusinzira ku yaga presenting the parliament? Adolescence hormones ziba zikola nnyo. Sex hormones. Yes. Ate baba baagala nnyo okuzuula. Yes. Semanyo kiraba. Era bangi emisomo wegiremera. Bangi balowooza babbeeyi. Bangi balowooza be basinga obulungi. Bangi we balowooleza nti be basinga amagezi tewali kakodyo katamanyi. Olaba mwana muwala asobola okulowooza nti asobola okukyanga abasajja abasatu. Yes. Kuba alowooza mugezi wa myaka 18, 17, 20 ono bw'amusiiyako n'agenda naye. Kakati awo kyova olaba nti okubatangira okumala gakozesebwa kwaba bakyali ate n'ababa bakola bwe beti emirundi egisinga n'abasajja bakulu. Simanyi kira yamanyi nti kano kangu okuzannyirako nja kazannyirako nkasuule nja kazannyirako nkasuule nga lwaki ozannyira ku mwana w'abandi singa abadde wuwo. Okimanyi nti teri musajja ayagala kumukwatira ku muwala we nga togenda kumutwala naye ate bo okukwata aba bannaabwe nga bagenda basuulawo tekibazibiza budde. Kati nze kyova olaba ngamba agamba nti bw'oba omututte oba muli mu muzigo you are no longer cohabiting oyo mukyalawo omukozi olubuto mukyalawo. Bonna bali mu age ya adolescence ababiri bonna oyinza ki explaining otya obutatutwala mu kiri kyoliko nti ababiri singa tubasensitizinga ne bamanya ndi bwe nnyingira mu kintu kino nkyali mwana nkyasoma you do the right thing at the right time. Sensitization yebaddewo nyingi kyodde abantu bakyafuna akawuka. Tebaddewo anti bakafuna olw'ensonga amaka mafu and some of the factors ezigaleetedde okufa ze zino zetugezaako okwadressinga netteeka nsubira lyegezaako okwadressinga musumba nti casual sex muyitirivu obungi
marriage ye emyaka gy'abajjajjaffe yali yanjawulo nnyo gy'ozooyogerako era nange gye baziba nnyonnyola ng'omwana ku kyalo family zeemanyi background wise bajjajjaffe bakadde baffe simanyi oba ninza okuba ndi mutuufu obudde bwe balina for parenting preparation n'ebirala biri byomenya ebyabayindi byaliwo unlike in this generation whereby omuzadde alafuuba n'okusomesa omwana kokka kuli expensive alina okutuuyana kunoonya ssente kati parenting erekereddwa basomesa era abaana basinga n'abaana waba gyakaweza emyaka 3 agende mu ddeka yange omuzadde alina kunoonya ssente. We are grappling with the problem of abaana abatateekeddwa beetusindika mu bufumbo. Problem gye ndaba ne issue ye yoga nti cohabitation tugende mu ki omwana omu asooka okubeera nga yateekebwa ng'omulala it's the contrary era ze zimu ku problems social problems enzudde eziremesa abavubuka obufumbo okusanga indifferences ezo nti omwana omuwala nga yateekebwa ne life skills azirina nakine ng'omulenzi tazirina. There is a mismatch there Musumba. Kaakati ndi very sure ku kyenjogera bw'oba toli ready don't dare. Don't dare. But the body will nze bankubira omukazi yankubira essimu kiro sawa zaalinga 8:30 banneebase Musumba nina obuzibu konze kiki ti omusajja gwe mbadde ngenda okufumbirwa ndeseewo agenze n'omulala ne mubuuza nti obadde ogamba otya nti njagala kunsabira adda akomewo ne mubuuza olina emyaka emeka ti 37 nambuuza ne mubuuza nti ate omwami waali n'emeka gw'obadde ogenda okufumbirwa nti 28 ne mubuuza mulina abaana between you two nti tetulina ne mubuuza omusajja waali n'omwana nti talina gw'olina ko ye ninayo 2 ne mugamba singa gw'obadde maama w'omulenzi oyo wandimukkiriza okuwasa omukyala ow'emyaka gyo nga yeetisse empeekera ze weetisse ko ye nedda ne mubuuza ekibuuzo bw'oba tewandikikoze kati lwaki oyagala omuvubuka oyo akwase ye talina bakadde be tyabalina nakizuka ndoza wa realizingira ti actually she made a mistake n'atandika okukaaba n'akaaba paka essimu lwe yavaako siddanga mumuwuliza. Tuteekwa okuba n'amagezi tetujja kukkiriza baana bakozesebwe basuulibwe bakozesebwe kuba kati oyo olaba baamuzaalamu abaana 2 ne bamala ne basuula kati anoonya sense of belonging tagiraba anoonya partner buli amutuukako alina empeekero eri y'obuto. Ekireeta ekyo have we solved the underlying problems ezireetera ebintu ebyo nga tetunabisolve nga tulowooza nti amazima tuli mu kwerimba? Nedda chachi yaleeta obuzibu kasa twatandika kye tuyita legalistic marriage. It has not been solved yet. Hati uliriza kati kye kiseera bannaddiini bwe baba nti ddala bakolera Katonda okuddayo ku mulamwa okulekerawo okulimba nti beba sanctifyinga marriages oba beba sanctioninga obuyinza tuwuddiza abazadde bibuliko marriage obuyinza bw'obufumbo obw'abaana buli mu bakadde baabwe. Olaba nga parliament esobola okukyusa ekyo okuddaawo wennyini parliament yes. Ate baba tebasobola lwaki baali byabireese bali mu katemba baba mu katemba tebasobola ne baba serious okimanyi ne mu parliament mulimu ba concubines ozengo presenting lindako yes. Okimanyi mu parliament mulimu ba concubines bayitirivu nnyo era mbamanyi. Who is a concubine? Ye mukyala yeeyigikiriza ku musajja alina gwe babala nti mufumbo. Yes. Alina omukyala gwe bayita official ye kyakubbali nkufu enyegenya. Okitegedde? And these women are okay with it. Abamu mu parliament n'abamu betwogerako. Ate kati kyovolaba nti mu kifo ky'okubeerawo aba bali mu parliament bali okay kuba balina ssente the bulldoze. Musajja amuteekamu ssente be bagenda okuyisa ebyo byoyogerako. Ati uliza musajja amuteekamu ssente n'amugamba oluusi n'amwerabiza n'omukazi. Ebyo ebiriwo naye ffe twagala omusajja bw'abanga alina abakyala 2 bonna babeere bakyala
era ng'asobola nti kati no muwasizza jyamu tugende omperekereko tuleete omulala. That's what it should be. Kino kiri ku record. The Right Honourable Speaker of Parliament. Ekyo kyo sijja kikwa kuba she's a public figure atera omukozesa ng'ekyokulabira. She's a public servant. Scenario naye yemu gyalimu. Byo proposinga mbiranga bigenda kukubwa abo bennyini boyogera nako nga be babikuba olw'ensonga nti bye balimu. Right Honourable Speaker alina omwami ne omwami Engineer Moses Magogo tumanyi mwe musiramu nakino era ne marriage yawe ebadde eriko ebibuuzo questions mpitirivu nnyo. Sijja kubiyingiramu. Ekituufu kiri nti Magogo ye mwami we. Era naye omulaba nti bw'atuuka mu buyinza she needed a man. Every woman needs a man. Kakayimbo kamanyi. Yes. Every woman needs a man to stand by her, to comfort her, to encourage her. Kati lwaki odinayinga abakyala bano that opportunity okuba naye mu bulamu bwe mulimu omwami ng'ogamba nti ekisooka abakyala batono ku baami, abakyala bangi ku baami. Ekyo nooza okimanyi. Era statistics nabadde ndaba nga abakyala bali I think around 23 point something. Abakyala basukka ku baami by over 1.5 million. The ratio to men is big. Okiraba? Kakati bwe kiba nti abaami batono abakyala bangi, how do you work around that? Lwaki tokkiriza musajja kuba n'abakyala babiri oba basatu? A Christian. Can a Christian be a Christian when polygynous? Yes. Kubanga ne bajjajjaffe David yalina abakyala bangi. Jacob yalina abakyala bana, abooluganda babiri ne abazaana baabo babiri. Ate nekyewuunyisa ku Jacob ye musajja yekka yakwata Katonda n'amukuba ennume y'ekigwo. Katonda n'agamba nti onkubye enkizi mpulire njiwulidde. Ate n'atakoma ku ekyo. Erinnya lyokka lye tumentioninga tusaba Katonda wa Isirayiri. Musaba mutya Katonda w'omwenzi okujjako bumuba ng'obwongo bukola pozi nga muliko ekikyamu ku bwongo oba muli basiru. Sumba, on a number of occasions ozze oteeka on the spot parliament eno neyo mulundi guno gw'11 okubeera nga eri insen oba yekola ebintu ebitategeere. Can they revive sanity? Can this 11th parliament revive sanity? If they pass recommendations zange zengendo bawa, simanyi okiraba, bajja kuba bakoze omulimu gwa ttendo. Kuba awo wewali ekinyusi, abasajja balya bakyala baabwe ebisiyaga, abakyala nabo balya bisiyaga. Basajja bakwata ate nno mu maka ekirimu okimanyi. Tulina the vulnerable abasula mu maka gaffe. Buli mukyala lwe yeediima. Era kivula nti abaana bangi abakozesebwa mu maka because omukyala yajja okufumba ate yafuuka lunku lutonkwatako. Sajja n'atunalaga nti kati ngende ebweru kankozesa ono atajja kwogera. Era kivula nti prostitutes bangi balina endwadde, abasajja bagenda ne bagula. Kuba bw'aba ayagala omusajja hakizibu nnyo okumukyusa. So kyenfunye mu gundi yo, conjugals should be for those who are willing and ready for marriage. Bw'oba tuli wamala kati olina abaana. Yes sir. Olina omuwala. Omwana. Kati kuba ekifaananyi akuze, obuvubuka butandise okweserejja. Osanyuka nga bagenda agambye nti wasuzeewa. Tiddadi nasuze wa mukwano gwange. Embokoto zimulijja. Kitegeeza nti kati onoosulanga buli wamu wona. Kubanga essanyu ly'omuzadde ye mwana we. Teri muzadde ayagala kuzannyira ku mwana we. Kati oyinza okuba ng'ozannyira ku baabalala naye owuwa omuzaale omuteekewo bagambe nti gundi amuzannyirako. Nina omusajja yayagala okutomera omuvubuka azannyira ku muwala we, omulala yamukwata n'amuggalira. Bye batakoze bingi olaba nti abasajja bwe batuuka ku baana, ku basajja abaagala okuzannyira ku baana baabwe batabuka.
ne bamama bwe bati bamama oluusi bamanyi okwekkiriranya nti ate oba amagezi ag'ebitabo temuli afune oyo agende naye kasita mama bamuwaayo ne bamuwaayo kyamuda ne bamuwaayo ekinyaanya oba ne bamuwa ekizike ono ajja kuleeta musumba ekisembera ddala generation yaffe ku byolabye the research bo counselinze abakuleetedde ebintu ebyenjawulo both genders are they ready for marriage this generation? Challenges eziri mu bufumbo zitiisizza bangi era kivula nti bangi bagendamu try and error we bitabukira wenkola ki. Yes. Olw'okubanga foundation ya marriage si bweteekwa okuba beesanga mu mabaala beesanga mu firimu beesanga mipiira beesanga ku busiki abazadde tebalina we bayinza kuyimiririzaamu mu sayika eyo nti sooka osimbe wakati olesa omulala naye nga sipiidi nga muli kumpitirivu abeewaabwe bamanyi mpaayo ku bakojjaabe taata omumanyi babazaalawa akola mulimu ki yasoma kutuuka wa famire yaabwe erina bizibu ki ebyo byonna baabibuuzanga even now simanyi kiraba bikyakolebwa ebyo kubanga nange muwala wange bwe yali agenda okundeetera omwana yanga dadi nno ngenda kuleetera omuntu kunze muleete najja era mutabani wange yajja ne taata we ne tutuula abakulu n'abakulu ne twogera ne tunyumya bajja mu ofiisi ewange mwana nandeetera mwana munne ne tunyumya ne mumanya famire ntizitandika okweggulira okukakkana kubanga families bbiri zifusinga when two people unite ofuna omukyala naye it's not about you two only, it is about the entire fiber nti alina abantu be naawe olina ababe mugenda ku meetinga mugenda ku bondinga mutya kibe nti temukutuka simanyi kiraba. So the bonds ezo okuzizimba family eteekwa okubeera intertwined. Family okubeera intertwined abazadde bateekwa okubeera involved. Ne bwe baba nga baagenda mukama yabayita yabatwala wabeerawo abalala aba elders abayimirira mu gap. Tewaliwo family evaamu muntu ne watabeerawo ayimirirawo nti ebintu byonna kati genda waawamala. Nze ku research wange gwe mmanyi family institution as a family breakinga era kyekizibu kye tulaba mu maaso wali ekya marriage byoyogerako tebiri family ejje breakinga olwa monogamy. Njagala otunulire Muslim fraternity n'engeri gye bakuumyemu amaka gaabwe n'engeri gye baprogressingamu. Ekisooka omukyala orientation eri nti weeyise bulungi kuba omwami essaawa yonna aleeta omulala. Ate njagala okutegeeza kino many times and most times abasajja tazuukuka nti nja kuba na bakazi 10 abamanyi agenda kubeera n'ogwo. Naye challenges bwe zitandika okujja alaba kano akakutuka kano akalumira n'agezaako okubuulira munne nti owe nga kino tekinsanyusa oba tekikusanyusa nze neesanyusa nze nkola binnyumira. Yes. Simanyi kiraba kati ogenda okukakkana bami omusajja alina waatuuka n'atendewerera. Kati bw'oba wamuleeta buleesi nga bakadde be tebali involved tolina nabwe oyinza kugamba obuze ku muko neyita kumanyi zenga takumanyi. Ate basenga ennaku zino mulimu abaguli ye ng'abeera bubeezi ku mukolo kunyumisa abali commercial. Kati ogambe nti tugendeko ewa senga tulina obuzibu senga ye mwamuwa buwi ssente zitayagala bizibu byammwe. Kati ate mugende ewa bannaddiini. Kituufu okuddira ddala ku kiki wayogedde nti marriage oba obufumo tubuzzeeyo eri family. Tubuzzeeyo mu family. Naye nga ne family nazo zennyini zeetaaga kati okuddayo ku background eri yennyini. Ate kakati families ezize zifuna challenges zikitegeera. Yes. Zikitegeera. Era kyova olaba nga ngamba nti polygyny omusajja okuba n'abakyala abasukka mu omu it's time now. It is long overdue.
njagala ombulira gwe njagala ombulira abanene mu gavumenti abasinga obungi ba ministers balina bakyala basukka mu babiri kyokka mu katuliki n'okusembera asembera simanyi okiraba then genda aba Church of Uganda nabo kyekimu simanyi okiraba olw'okubanga bo balina ssente tebabajjaayo akati kansooka embuuze kabaka waffe azadde mu bakyala bameka wali owulidde nga bamugamba nti ABCDE enjiri bagibuuliramu abaavu mumuba mugigoberera bali bo sebo babatitiibya bakola ki babatitiibya waliwo kilaasi y'abantu eringa erina ne moral authority wokola ki okukola kyonna kyeyagala with impunity bo bakole kye bakola kakati bebo abalina ssente the who is who kati mu abaavu ne balyoka babasiba mu kikwa olina kuba na mukyalo omu oli sebo bagenda ati kakati tulina okugenda sebo abalina ssente ng'alina amaka 3 sebo bagenda ne basabirako mugondo ne basabirako mugono ne basabirako mugooli tukyala n'ekizibu kyokka ng'ate agenza okusabirayo yayigiriza monogame omusajja ateekwa okuba n'omukyalo omu naye awali ssente nga bamulaze ssente sebaagenda nti kati eri mpozi wagamba tuligendayo ddi okusabirayo simanyi okiraba naye gwe empala enywera mugwa eyo teri so these people nojja ku basajja ssente abalina abakazi abana nogaa nti ate nomaliza ssente zaabwe ozitwala olaba balya nez'abamalaaya kivala nti tukita moral turpitude ey'abannaddiini nayo ensobedde bandibadde honest enough ekyamazima kiri nti there is a difference between kyetuyita legal Christian marriage ne biblical marriage mu biblical marriage temulimu kabona kugatta bagole biblical marriage offer acceptance parental consent dowry ne katonda teyitaga abantu ogatta abagole olaba ne kumbaga ya kana tekwaliko agatta abagole and that is the basis okay mpulira abamu bagamba ate kakati Master Male ate ayigiriza nti polygamy kyomusajja asobola okubeera n'abakyala abasukka mu omwo katonda bw'aba kye yali ayagala yatonda omusajja omu n'omukyala omu nange ne mbagamba nti kituufu katonda yatonda Adamu ne Eva n'abalagira to procreate aleme kuddamu kubumba ttaka naye ate singa yali ayagala yebebera constant mwami omu mukyalo omu ate ssebo mwattu yandibadde nga making sure nti abakyala abali ready okufumbirwa benkanankana n'abaami abali ready okuwasa. I don't believe that God is that brutal. Mukazi nasulanga yekyusa asaba mukama ne batuuka n'okwe masturbating asaba mukama ne bagula sex toys zibaleetere ne kansa mu nabaana bafunye gundi no yeewumba nga mukama waawulidde okusaba eyo n'agenda waawulidde kinaagenda. It's because of the wrong teaching. Katonda abadde portrayed as a very very brutal God. Abakyala nga basaba ne basula mu night prayer ne basula mu mba ne bayisula mu mmese ne mu kapa abalala ne bagenda mu basamize banoonya basajja ne bababbira abalala ne babalinyisa n'ebitanda bye batandirinnye. Okimanyi nti abakyala abanoonya obufumbo baba exploiting nnyo sexually ne financially obalaba bawuuba obukuubu agenda okumaliriza ng'emmotoka bagimututteko buli kimu. Tojjukira omusumba eyabba emmotoka y'omukazi ababukedde bamubuuza nti omusumba ono ndi mwagala nnyo n'okusinga bwolowooza ye mukazi. Simanyi okiraba adduse ewaani ewabba. Bafaaza abazadde mu bakyala
abanoonya conjugation bangi aye tebaagala kubalaga ate si wano wokka bannaani babakoze embuto abalala batidde ne bazijjamu kati why should we live with that hypocrisy kati kankubuulire teri owninga Christianity bwe tuba tulina ssemateeka nga buli muntu amuwa eddembe ly'okusinza nze bwe mba nkola interpretation ne ŋŋamba bayibuli ti omusajja waddembe okubeera n'omukyala asukkamu omuntu onvuma gweoba oyagala omu nga bwotyo bw'ogitaputa genda n'omu naye n'ono owababiri oba owabasatu naye aweebwa eddembe lye era guleme kuba musango nti omusajja alinaki musajja n'azaala mu bakyala banna naye bakukuta bukukuseeyo ojjukira n'omwami owa St. Lawrence ye yali mukiibi n'aleka chaini y'abaana abaleeta abaana simanyi okiraba so nga officially yandibatongoza nti no mukyala wange nono ne beesomba mwesombi I think we need to sort that and to sort it ndi very happy nti this bill has come kyekiseera polygyny omusajja okuba n'abakyala abasukka mu omu kutongozebwe tinabo obufumu ne bali nabo baba with equal say ng'ono they are all co-wives with equal rights simanyi okiraba era omusajja yegirisedi leero ngenda kusula wano kati leero ngenda wa muno leero ndi bweti bwe bati abasajja bedda bwe bakola tujjewo hypocrisy kubanga mukwano gwaffe entagali oza ki ekyamutagaza ate nga akibishop so I think ekyo kikulaga ndi marriage erina intricacies ate ze tutasobola kwanika zitasobola kukola ki abakyala bameka abakaaba nga babbabwe babali ebisiyaga nga bali mu periods babali ebisiyaga azadde babali ebisiyaga tayagala balala baba drugginga I think tuteekwa okuva mu hypocrisy tewalya owuninga Christianity ye Jesus kati bino ebya church ogamba nti bo bwe batyo bataputa lidako okimanyi ntulina baptism omanyi baptism ebika biri bimeka eriyo abanyika eriyo abateekako akabonero simanyi okiraba ate mugundi eriyo abakosa paraphernalia mu church ng'abakatoliki bamansira buno obubaane bafuuwa ate zisibikiriza paraphernalia olumba nkiyita cult ekyo ndikikunyonyola kubanga nze gambye nze ndi encyclopedia enamu gyosobola okubuuza buli kyoyagala musegede kati bwekiba nti kati wuliriza bwetuuka kukuwaayo sente endagaano enkadde bagitaganjula left right buli konakona ne bakajjamu ne banoonyamu ne Abraham we yasima oluzzi bagenda okunzika nti sente ono yagamba tuzimbe ebbugwe mulaba bwe tuli obubi gundi ani era bagenda okumaliza muleete sente mulaba bwe tuli obubi muleete sente buli verse basobola ogitaputa nevaamu sente ate nze buli verse gye bataputa okujjamu sente nembaga muli babbi gabbi lindako mu New Testament Yesu alina wasololeza ekimu ekyekumi alina wakiyigiririzaako tewali okwandibadde ng'okukiyigirizaako yakwata embooko yagamba zibasanze abafalisaayo bannanfuusi muwa ebimu eby'ekumi n'amayuba ne nabbugira ne mwerabira these are the works of the law love care mercy compassion which is true religion simanyi kiwuliriza kakati bo bano bataputa bimu bya 10 ate nze ngamba omulembe gw'ebimu ebyo10 yagujjawo lwaki bwe tutuuka ku sente tukimayo biri lwaki bwe tutuuka ku bino ebirala ebyobufumu ti ate eyo ndagaano nkadde obwo bunnanfuusi era sinnalaba hypocrisy eri mu nsi nga yabannaddiini wuliriza
Katonda tatukakaatikangako kuwasa mukyalo omu. Olaba ne bannaddiini nabo yabagamba through Paul ti omuntu yenna bwe yeegomba obuweereza yeegomba ekintu ekirungi yandibadde wa mukyalo omu atalwa ku mwenga afuga famire y'obulungi. Tagamba nti ateekwa kuba wa mwami omu wa mukyalo omu. Ate kati bwe kiba nti kituufu eyeegomba obulabirizi oba obuweereza ateekwa kuba wa mukyalo omu, then Catholic Church nfu kwabo tebawasa. Ate nga bonna bakkiriza mu Katonda y'omu. Bayibuli tegamba Pawulo teyawandiika nti eyeegomba obuweereza yandibadde wa mwami omu. Egamba mukyalo omu. Kitegeeza nti abakyala bonna bonna abali mu bituuti nti babuulira enjiri basumba bonna bafu. Naye Paul talagira. Paul awa advice. Era kyova olaba nti abamu bawasa. Abane baffe tujja kubeera celibate. Abane baga nti azijja kuba na babiri. Kati patriarcha waffe lindako gwosinga Dawudi okuganja ewa Katonda ng'alina abakyala 8. Osinga Solomoni Abraham the wisest yalina abakyala 7 ne concubines 300. Oba osinga mama tata wa Samueli ye osinga Isirayiri oba Jacobo. Fenna nga lyerinnya lyetusabiramu Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Yakobo, jjajja w'abakkiriza Abraham yalina abakyala basukka mu. Concurrently yalina Sara n'omuddu we Hagga. Bujja bwe bwaleeta Katonda n'amugamba nedda mujjeewo. Nenga they were copying. So I think misinterpreting the Bible for convenience must stop. Okay. Tusobole okutaasa bano abakazi be bakozesa. Yanzi sikuwasanga. Kyokka nga bamumanyi. Abaana be yazaala bagenda ne bawumulire wa jjajja n'ewabwe wa bajjajja agendayo ku buka agendayo. Kyokka bwe butuuka nti agira nti sinnamuwasa mujjaddi sinnawasa n'alyoka ayingira kye bayita yeekaalu naga nina gwendeeta. Bannaddiini ne bayamba n'okuzannya ddiiru. Alina ki kyalina tukizannye akate tujja kulanga bwe tuti tujja kukola tuti ne bamuwa n'obukodyo obwokukola. Nembaga gye nalaba baleeta n'amagye gakuumewo nga walere we babuuliza nti waliwo ekirobera bano. Kyabazinga bwe yali awasa ebyaliwo tobijjukira. SFC yeetoolodde wali. Kati ate nga abitongozza ye Archbishop wa Church of Uganda Kazimba Mugalu. Okyali musuma abamawulire ffenna twagenda nga sitole tugitegedde ng'ekyo kyekikola eggulire nga tugamba awo kawe twali tulinze. Twatulula bwe tutunoonya ne wanika omukono SFC eri wali emmundu bazambadde kati balyoke bakkube bati SFC yasinga n'okunoonya. So akati olaba nti actually church byerimba nti holy matrimony actually bakiyita legal Christian church marriage, and the church solemnizes marriage for the state. Era bannaddiini bakozi ba gavumenti. Musuma njaga tugende ku gundi esembera ddala. Okiriziganyiza nange kati nina ebintu bye sikkaanya naye ku nsonga eri ya conjugals. Conjugal nakyo jja kitegeera. Lindako lindako abaana bo bwe banaakula ojjaga nti owange male yali mutuufu. Abaana bawala batawaanya ndolaba omusajja ng'amuzannyirako nolaba obuvubuka bumuzannyirako kyokka bugenda mugajjambula bumulekaawo. Baba wala be batatawaanya musumba. Anti batawaanya abasajja abagadde okusetolinga okubeera mu bufumbo nga n'abaana bawala nabo kizibu kyerere. Anti kaakati olinga alaga nti abalenzi kyekizibu. Soko mpulirize ani n'abawala nabo bategeere nti bw'aba afunye omusajja si kwetwalayo nti try and error. Alina okuba n'empisa. Ogenda ku balansinga otya eri ati kuba abaana bawala olaga nti obalumirirwa nnyo. No, mbibalansinze anti be basinga okukosebwa. N'abasajja bakosebwa. Abasajja bakosebwa but you can so easily start afresh. Manyi abasajja bali depressed. Actually obimanyi bintu bina bali depressed. Depression njimanyi. Yes. Njimanyi. But they can start very easily. Okusinga abawala.
basajja bangi abeevu mu bufumbo olwaleero omukazi bamukunkumuddemu abaana basatu anaddayo n'abeera nga talina ate baba mulekedde akutuse myaka 3 alinga ow'emyaka 6 so nga ggwe kasente olukuwozaako bwoti osobola n'okugenda n'ofuna omulala. Nakugambye nti omusajja kyangu nnyo okufuna omukyala n'ekizibu nnyo omuwala okufuna omwami. Era kyovula nga ngamba nti abazadde muwala wo bw'aba akuleetedde wamala oba ze talina accept. Bazadde ba leero bw'oyogereramu mulabe bwe mumuzimba mu context ya leero Musumba. Context ya leero yes. Musumba. Noki ebyo byokwagala sente ne mulooza nti abaana bamwe mugenda okukolamu sente bazireete. Era ndaba kyoleeta kyennyini kye bagenda okuddamu. Kiruwa? Ekyo kyennyini ekyogamba nti kasita tugenda mu gundi batandika okukupeeka omwana waffe mugire mu jangu. Nedda ati tebagenda kukupeeka olw'ensonga. It is automatic. Muzadde abaana babiri olwedde mukyalawo ate teri yajja kugamba ti ate leeta dda wala ate leeta biki. Ngamba baneeno g'otannazaalamu nti you've had conjugals with her. Family awo zitandike nti bannange mujja ddi ebiki pressure eyo. Naye kati kansoke nkubuuze nakyo kikulu nnyo. Let me ask you Wamala. Olina mwana w'abandi bw'afuna ekizibu, how would you report? Omanyi waliwo okubeera n'obwongo ogamba nti tuli mu kirimulaala, we are invincible, tetuyinza kukka, tetuyinza. Naye bw'odda bbaka n'ogamba naye what if ntandikirawa? Era ogenda n'ogamba naye nedda nti genda ogamba abakadde sirina kye nnina naye ate sinzije mbalabe. Ekyo kikulu nnyo. Baana bawala ennaku zino babyeyogeza nti omulenzi atalina ssente agenda afuna nawasa ennyina. Abo basiru gw'olaba kituufu okuwasa nnyo. Waliwo pressures eziriwo Musumba, abavubuka ennaku zino batya lwa nsonga banne obuteesobola financially kulemesezza bangi. Ebyokuba nti teweesobola ate kyovula mbakubiriza okukola. Emikolo egikolebwa olina alaba nga olujja lwajjudde ebintu naga live and work within your means. Era kyovula abazungu batusekerera. Abazungu tebakola mbaga za muyolerero. Bo bakkiririza mu monogamy ate tebakola mbaga za muyolerero. Ate ffe bakabwera nolaba oyagala ekisooka ekyalo kikuŋŋaane kitegere nti wakoze embaga. Ekyokubiri buli omu aggweeyo. Ekyokusatu ennaku zino oyagala ne bannamawulire bajje bakukwateko olabikireko ku lutimbe. Musumba sente tolina wulira sente tolina nga weesiba ku bintu amaanyi tolina nga weesiba ku bintu bakubirayo nowona akajanja. So I think kirungi nnyo to prepare yourself properly. Era ndowooza kyovulaba nti mentoring young people for marriage tebasaanidde kugifuna nga bawezezza myaka 3. Basaana kutandika okuba preparinga nga batandise okuyingira teenage. Kintu kyoleeta kigenda ku instillinga debate naye kigenda kuleetawo discipline. Kyemanyi Wamala parliament olawa wagenda nobawo ebirowoozo ku tteeka ly'ebisiyaga ne bakola the contrary. Naye kati kankubuulire saali mutuufu tewawulidde USAID sente ze yasibye Trump ze yagambye nti tezijja. Uganda y'enkya